Yes, mukire kikasizo nako olwalero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okugera maaso n'okubanga asisinkana bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya United States of America nga bw'okimanyi obulungi ennyo nti eno gy'ali era gy'agenda mu maaso ku mirimu egy'enjawulo egy'ekibiina oba egya struggle. Wenjogerera ngenda kuwa ebimu ku bigambo byayogedde bwe yabadde abasisinkanye. Jjukira olunaku olwajjo twakuwadde ebimu ku bigambo bye yayogera nabo ku lunaku lwa Idi era yasaala nabo olunaku lwa Idi n'ayogera ebigambo eby'enjawulo nga bwe twabikuwadde nga bwe wabiwulidde. Omukolo ne gutambula, buli kimu ne kitambula ne mukyala we Babura Itungo Kyagulanyi. Kakati mu kiro ekikesizo lunaku olwaliro nga bw'omanyi nti essaawa mu ggwanga lya America zibeera za njawulo mukko ne wano we tuli mu ggwanga erya Uganda. Kakati njagala okukutegeeza nti mu kiro ekikesizo lunaku olwaliro ndeze essaawa wenkoledde akatambi kano zibadde essaawa nga 6 eziyiseewo nga kino kibaddewo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko era ebigambo eby'enjawulo nga bw'ogenda biwulira nga bwe ngenda ogenda maaso n'okuba nga mbikutuusako. Ngenda kuwa versions 2 okusinziira ku butambi bwenfunyeeko. Ayogeddeko mu Luganda n'ayogerako mu Luzungu, byonna ngenda genda maaso n'okubeera nga mbikutuusako, naye ng'ayogedde ne bannayuganda abali mu ggwanga erya United States of America mu bitundu eby'enjawulo era nga mu ntanda gy'abasibiridde oba mu bigambo by'abawadde byongera okulaga nti ensonga z'enkyukakyuka zikyagenda mu maaso n'okubeera nga zirowoozebwako, zikyagenda mu maaso n'okubeera nga zikolebwako. His Excellency yagenda mu ggwanga lino oluvannyuma lw'emyezi 2 gye yali amaze ng'ali mu kwekweka mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okukizuula kyaba ebyokwerinda baali bamunoonya, baali bamuli bubi. Njagala kubanga nkuwa ebigambo bino obeere ng'obiwulira bulungi nnyo. Oyinza obutafa ku kya kifaananyi kubanga amataala nakugambye mu studio yaffe amataala go gakyatutawaanyatawanyaamu okugjako nga gy'oli eyo wandyagadde okutuyambako amataala ne tuba nga ennaku ezimu tutereeza, ennaku ezimu ne bitulemerera. So oba nga gy'oli eyo nga wandyagadde okutuyambako ensonga ya light ebeere ng'eyongera okuba ng'ekyukamu, eyo ojja kuba owagidde obwakabaka era ojja kuba okontributinze ku nsonga zino. Wabula tugenda kusooka tugire nga tutambulirawo we tunaaba tusobodde okutereeza tujja kutereeza amataala gatutawaanya nnyo naye ekisinga obukulu kasita eddoboozi aliwulikika n'ekifaananyi kye tukuwa eky'omukulembeze okiraba bulungi nnyo n'ebigambo ebirala byonna obiwulira bulungi nga bwe bigenda maaso n'okubeera nga bitambula. Atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya kakunotifyinge buli we tuba tutaddeyo. Ate era genda mu comment section teekamu obubaka ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tuleese obeere ng'obuteekayo kuba ku nkomerero. Tutera okujja ne tuba nga tuyitaayitako mu bubaka obwo mu ngeri ey'omutawaana ennyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu ggwanga erya America yayogedde ebigambo bingi nnyo nga bwe ngenda okuwa era nga bw'ogenda ogenda maaso n'okubeera ng'obiwulira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. So, I mean, what more can you ask for? So, that is more reason that keeps me going and going. Yeah. Byonna ngenda bikuwa njagadde okusampulingamu awo okakase nti gw'owulira ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga bulijjo kkiriza tubeere nga tujjawo akalango kano ngera bwe tutera okukikola nga bwe tutera okuba nga tutambula ffenna. Akalango oluvannyuma lwako ngenda kujja nkuwe byonna nga bwe bigenda maaso n'okubeera nga bitambula ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes. Kubale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, nyongera okujjukiza bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole obeere ng'otambula naffe ebbanga lyonna. Bino nno byonna nga bigenda mu maaso ekiri ewaka mu ggwanga erya Uganda. Bannayuganda bangi nnyo boogera ebisongovu abali mu bibiina ebirala. Wuliriza, waliwo abali mu bibiina ebyefuula ebyo ebiri ku ludda oluvuganya, bo bali mu kwogera oba bali mu kusiiga ekifaananyi ekiraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yadduka mu ggwanga era kikola kya butiitiizi, tewali amunoonya. Olunaku olwajjo nakuwadde ebigambo bya Dr. Bayiga Lulume. Ono nno munnakibiina kya PFF ate nga yali wa DP. DP yatwalibwa Nobert Mao agitwale wa General Kaguta Museveni era ne batta omukago. Kakati yava mu DP eyo n'ajoyininga ekibiina kya PFF kino ekyayawukana ne FDC. Yavuddeyo ng'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akomewo mu ggwanga erya Uganda tubeere nga tulwanaganira wamu. Kyokka ekyewuunyisa emyezi 2 Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'amaze mu kwekweka, omukulu nabadde tawulirwangako ng'ayogera. Era mu bigambo by'agambye oba yagambye nti
tewali amunoonya oba tewali musango gwe bamuvunaana kubanga ffe tetugumanyi. Tetuwulirangako Museveni ng'agamba nga bwamuvunaana omusango. Ejjukira gye buvuddeko twakuwa amawulire waliwo student w'amateeka yasibwa olw'okufulumya akafaananyi akaaliko case oba omusango gwali gugguddwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ogw'obutujju oba ogw'okulya mu nsi y'olukwe. Ebyo bijjukira. Kakati ate ye Dr. Bayiga Lulume agezaako kukonvinsinga era n'okulaga Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yandibadde akomawo mu ggwanga erya Uganda. Olw'ensonga tetuwulirangako nti Museveni amugguddeko omusango ABC. Tetuwulirangako official statement eraga nti bamunoonya. Kakati ono ye Honorable Luttamaguzi ye yamuddiddemu. Njagala nsooke nkuwa ebigambo bino nga sinaba kubanga ngenda walala. Luttamaguzi yagezezaako okumwanukula era mu kumwanukula kwe yamugambye bwe muba mwagala okuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu ajje mulwanire wamu nga ebbanga lyonna lyabaddewo mubadde temuli wiringi kumwegattako na kulwanira wamu naye, musooke mulwanirire Dr. Kizza Besigye akyali mabega w'emitayimbwa asooka. Bwe muba mukyalemereddwa okulwanirira owammwe okuvaayo, lwaki olowooza nti musobola okulwanirira ono yasobodde okuba nga afulumamu agenda abeeko byayiiya then asobole okudda? Lwaki mwagala akomewo nga byagenza okuyiya tebinnagguka ng'ate ne wammwe ali akulira ekibiina kyo mwova tonnamulwanirira kuva mabega wa mitayimbwa, mwagala noona akomewo bamugatte ku lisiti y'emu? Ebigambo bya Dr. Lulume si ye yekka yakabyogera, wabula bangi abagenda maaso n'okwogera ebigambo ebifaanana bwe bityo. Kakati bano nkugambye Honorable Luttamaguzi Ssemakula bo yabeddiddemu era ebigambo bino kambikuwe ndyoke nzije nkwongereyo. Kyagulanyi yakwati njagala Kyagulanyi ajje gavumenti emukwata alabe naffe aba PFF kye tugenda okukola. Bagamba omukulembeze alina kuba gomite ng'enjogera eriwo kikolwa kya butiitizi okubanga obeera ku front gwaduumira ate n'odduka. Kati bo bagambye akomewo betefutefu okulwana naye ku front aveyo gyali kuba tebamanyi musango kuba ne gavumenti evanga yoga nti Kyagulanyi emuvunaana guno basooke balwanirire Besigye ave mu kkomera. Owulidde ssebo? kadde mwako Basooke balwanirire Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera. Besigye alina misango yali akutta president atya basooke bamulayi. Kakati nze saagala nnyo nakudisikasinga ku basajja abo, ffe tuli focus ensi yaffe etuluma. Gwe toli mwana muto atamanyi biri wa Kyagulanyi. Ewa Kyagulanyi ssebo oba obadde tokimanyi ng'oli musama waakakomawo, waliwo n'amagye, waliwo buli kika ky'amagye mu maka ge gaawambibwa. Anti kyenkugambye nti ffe tetubeera mu biboozibozi ebyo tuziyita diversional discussions ezitalina makulu. Gw'omulumirirwa ng'ani atandika omugamba nti akomewo era mutima ki ojeewa obuvunaanyizibwa obwo obulaga nti omulumirirwa bwafulume. Olwekyo ffe tulina peeni yaffe, tumanyi kye tulengera. Nzoyinza okwogera nangawo but don't think I'm a fool nti osembwa akomewo. Kati gwe kyogala tomanyi kyogamba Kyagulanyi okubanga abadde talabika ebbanga lyonna tomanyi kibadde kyagala wamukolebwako. Tetuganye bano sijja kubafaako aboogera kuba situbeera nabo balina ebyabwe. Naye nkugambye gwe nga munnamawulire tomanyi kibadde kyagala kolebwa Kyagulanyi. Waliwo omuntu asobola okulekawo amaka nga Kyagulanyi ogalaba famire ye neerumbibwa, mukyala we ne bamukolako bye bamukolako ekitundu. Naye gwe ng'owamawulire n'obanga okyakwata ebyo ebiboozibozi ebyo ebyabo. Kakati bwe tubeera mu peyini nga bannaffe abamu balina peeni yaabwe, temuleeta biboozibozi ebyo. Nze bwe nkyalanga nonteekerako ebiboozibozi ebyo kinnuma muli mutima gwangamba ne Francis naye tamanyi kigenda mu maaso yakajja akomewo, kubanga omusajja yalekawo amaka ge nga baagala kumutta okuva mu kalu ke twayisemu kewalabye akabadde militarized, nga nange mwenyini gwokyaza wano walaba ekyali ewange nakaseke buli kakoona nga bakajjuzzaamu amagye era ne batwala obuwanguzi bwange misana tebalwanira nti Obote yababba obululu. Kati gwe kyoyagala okugamba Museveni bwe yalinga alwanyisa Obote teyafulumangako n'agenda e Sudani. Museveni bwe yali ayagala obukulembeze teyafulumanga. Walabangawo abamubuuza mu lwaki ogenze e Sudani oba. Kati emboozi z'abasajja abo ndekaamu. Ndekaamu emboozi z'abasajja abo ndekaamu. Abo abateeze emboozi zaabwe ffe fokasi yaffe eri kulaba omuntu waffe ono atambudde atya gy'agenze waliyo essuubi byagenze okukola gyebiri. Essuubi weeriri.
ebigambo bya Honorable Lutamaguzi ng'agezaako okwanukula abakulu ababadde boogera ebigambo ebifaanana bwe bityo. Njagadde mbeere nga mbikuwa wabula ekisinga okwewuunyisa mu byonna kwe kubeera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwabaddewo nga y'emboozi, bw'avuddewo nga y'emboozi. Kano kabonero akongera okulaga nti akasente akatambula okulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamunafuya, akasente kakyali kangi newankubadde nga biyinza obutasobola kubeera nga bisakisidinga olw'ensonga nti kye yagenzeeko tannavaayo ku kinnyonnyola mu bulambulukufu. Waliwo yategedde Robert Kyagulanyi Ssentamu obugenyi bwaliko mu ggwanga lya United States of America bugenda kuggwako ddi, tewali yategedde. Wabula ekisinga okutiisa kwe kubeera nti asisinkana ebikonge, asisinkana abantu ab'enjawulo abagambibwa okuba nti bayinza okuba nga balina ekyenjawulo kye bajja okuteekawo era ng'obunkenke bwongera kubeerawo eri abo bali mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda. Kakati njogeza nkankuwene ku bigambo bya muganda waffe Pengepenge nga naye agezaako okusiiga ekifaananyi ku nsonga eno, then oluvannyuma nzije ate mbere nga nkuwa ebigambo bye yayogeddeko ne bannayuganda abali mu ggwanga erya United States of America. Njagala nabyo mbikuwa biwulire bulungi nnyo nga tuvudde wano. Bobi Wine yave Uganda. Ayozo gamba achali Uganda. Why will Bobi Wine Everest? Until this day, bacha mu discussing ako. Hey. Musi mulimo omuntu watono yamuteeka. Nega abamulwana abamulaga ati no talina kyali. Nega kwe baliya ate nga bacha mu discussing ako. Eno omuntu omutya. Mwe akasajja kava dda mu ggwanga. Neyo yinza okugamba Bobi Wine ali magere. We yali ng'abuze yali mboozi. N'awaŋŋanguka n'agenda mu Ameri. Era ali mu Amerika abantu bamuteesaako ti mbadde ndi wano. Nenda bago bayita simanyi mbidde. Sajja ali awo abukowekoowo akwata obugumu. Ali awo asala obusigi bw'abakazi. Ayagala oluzunguzungu lw'ekisiru. Yagenze n'ava n'agamba mulide ku lady yao mbidde. Mukoweko wavuddeyo n'agamba byafunye ku mawulire amekusufu ate nga gesigika nti Bobi Wine yagenze mu Amerika saba butuuze awundiisa abantu. Yafunye amawulire agesigika nti Bobi Wine ali mu Amerika kusaba butuuze wabula ena ali mu kundiisa abantu kyalina kyayagala okuggusa. Nti yasooka tuwala famire ye kati naye yagenze nti baagala butuuze bwa Amerika. Kyensuubiramu ekyo kyangu nnyo Bobi Wine okifuna. Kyangu nnyo ekyo Bobi Wine okifuna. Kuba olwedde yeebyo ebisoma busomi biti bisomerawo sinakwennyonnyolako. Byangu nnyo Bobi Wine obifuna. Si kyekintu kirudo kyanola Bobi Wine ekyo mu Amerika. Wamaka amabuli abanayuganda bali ba vidiyo yange nze omusajja nsiiba njogera naye. Era nsiiba njogera n'abantu abamulinaanyi. Akati ebyo byayogera naye sijja bigendamu kansooke nkuweeko ebyo oluvannyuma nzije bere nga nkuwa ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogeddeko bwe yabadde ne bannayuganda mu ggwanga erya United States of America. Njagala nkuwa ebigambo bino wabula ebigambo bino eddoboozi lirina engeri gye likolamu wabula nja kukusaba owulirize kubanga ekisinga obukulu kye twetaaga ye message eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ayogera newankubadde ng'eddoboozi lirina engeri gye livumbeeramu olw'okuba nti bibadde mu holo ate nga kamera ekwata teyina buzindaalo oba kye tuyita mini microphones. Kakati njagala okutegeeza nti wano weetaagawo okuwuliriza kubanga eno ye message enkulu etuleeta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba alina kyayogedde ffe kitukakatako okubeera nga tukikuleetera oba oli awo atasobodde kubanga okiraba osobola okugenda mu maaso n'okuba nga okiraba. Kankuwa ebigambo bino nga bwe nzija mbeere nga nkwongerayo ngenda kuwa version eno esooka then waliwo n'akatambi akalala ng'obutambi buno bwakwatiddwa Dr. Daniel Kawuma. Ono Dr. Daniel Kawuma yakulembera NUP mu diaspora ye mukulembeze w'ekibiina kya NUP mu diaspora oba mufunze ye deputy president wa NUP ebweru w'eggwanga. So ye yakutte obutambi buno era bwe njagala owulirize oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Nasiraba kuba obugambo bwange saba muzikirize sabe mama abiko kyatugamba many times mbale ebigambo bingi but I believe that at this time she can best speak my heart, our heart wakati from kema kwa kugumulira wamo
Mama alikuwa kusema kwa abana obeko bugambo bugambo oli mukadde my apologies. No, sorry about that. Funa ekyokuyiga kwata notebook owandiike. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu obwammwe n'obwaffe era neebaza Allah olw'okutugezesa engeri gy'atugezesaamu kubanga mu ebyo ebiseera batutegeera nange n'obulungi tuli wano mu Amerika si wakwagala kwaffe naye twebaza omutonzi nti byonna bye tuyise atuwadde awo okwekukuma naye bw'awatuwadde tusanzeewo kamera tweyanziza nnyo okugulawo enzigi zammwe okutwagala okutuludaaludda n'okutubeererawo bala abaddizimu bagala kubeebaza edduwa zonna bagala kubeebaza essaala zemutuwadde biseera byakalulu biseera byebutali bulungi tumanyi nti mukama awulira essaala zammera n'atukuuma mwebale nga temukoma okwo kuba abantu abeetaaga essaala zammwe buyitirivu obulungi mweyongere okusabira abantu baffe abali e Uganda abali mu nkomyo abali mu makomera betumanyi ne betutamanyi era mwongere okusaalira eggwanga lyaffe Allah alisime olw'emangu njagala kwebaza Sirwaki okutufumbira ekijjulo eky'olwaleero ajja tisimulabyeko naye mutwebalize era ffe ng'abakristaayo n'abakatuliki tugamba nti ennyumba eno tusaba bwe tuba tufulumye emikisa gisigale era emmere tebulanga mu nju muno efune nga yamuyiika. Assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wabarakatuh. Ibigambo byaffe bimaze kati ne bwentema mama njagadde nnyo mama akulembeze ebigambo byaye kubanga she has and continues to be my rock. I know we have friends that don't speak Uganda, so somebody nearby kindly whisper or translate. You know, we were told that if you want to speak and people understand you, or you want to speak to people's minds, speak the language that they understand. But if you want to speak to people's hearts, speak their mother tongue. And now I don't want to speak to... Is that better? Today I don't intend to speak to your mind or to your heart, but I intend to speak my heart. There's nothing other than gratefulness, gratitude to express. Bwetwabadde nga tusinkana nga tusiibulukajo nga tulya idi mikwano gyange nga bagamba obwebale nnyo okujja nanange ngamba kale naye nga mazima amatuufu temwina kwebazaanze. Because I did not choose to be here today. I wouldn't have wanted to be here. I didn't want to be here. I am here because of circumstances. We are here because of circumstances. For the last 2 months and a few days, every day that passed, I thought it would be my last day. It's by the grace of God that we are here, and we are grateful. We used to, as Christians, for us to say God is good all the time. But that statement didn't make so much sense like it does now, and we continue to do. The Muslims say Allahu Akbar, and indeed Allahu Akbar.
We are so grateful for life. We don't take it for granted. Today, you're supposed to be meeting the soon-to-be sworn-in president of our country, because I was elected by the people of Uganda to be president. But as you know, what happened. But as if that was not enough, my wife was raided. We were raided first. And that's when I realized that I'm actually James Bond and Schwarzenegger rolled into one. And I escaped and became an Indian in real life. A few days later, slightly over a week, they raided again. I thought it's me they wanted. But because they failed to find me out of embarrassment, they raided my wife, beat my wife, stripped my wife naked, filmed all that, embarrassed her, all to get to me. But she still, from her pain, said, "Dad, wherever you are, don't show up." So I said, Mama, it's from our hospital bed that she escaped and left the country. I stayed in the country for close to 2 months, but eventually, by the grace of God, I was also able to leave the country. But in those 2 months, I felt love. Where everybody else thought I was feeling pain, yes, it was painful, it was uncertainty, but I felt and experienced love. I would walk into people's homes, people who don't know me, but as soon as they know it's Bobi Wine, even the kid, they say, shh, took me in, fed me, clothed me, and they made sure they moved me to the next place, Whether they are Baganda like me, whether they are Nyakore, whether they are Acholi, there was nothing separating us. That spoke to me. The Catholic priests prepared mass for me, they prayed for me. The Muslims prayed for me. They fed me. All these families knew how dangerous it was to host me. Even when they knew that I was not a criminal, but they covered me. That I will never be able to thank those people personally. But I pray for them because I know prayers work. This is when I knew that prayers actually work. And maybe God did this to communicate to me. And I feel like I must communicate the same to people. And for the rest of my days, I praise the name of the Almighty God. I am here now. I'm alive and kicking. And I'm not giving up. And even when I left Uganda and came in the diaspora, everywhere we went, it was loud, loud, and only loud. Some people get scared to associate with us because they think when they go back home, they will harass them, but they still welcome us. Thank you very much. Thank you for making us believe that we are not wrong. Thank you very much for making us not regret why we chose good, because indeed there was good and evil, but we chose good. And it continues to communicate to other people that when you stand on the right side, people will stand with you. Thank you very much. You could choose safety and comfort, but you was with us. Thank you very much. May the Almighty God guide you and protect you and give you the confidence. One thing that I want you to know is that we shall get better. We'll get through this. It's not our generation that has suffered. Many people have suffered. Others have died. For us, God has saved us. Maybe to complete the mission that started in us. I always tell it to these young people. My age mates and those older than us, those ones know. But you, the young ones, I want you to take these examples. Because these are the stories that God has presented to you when you are 25, 30, 35, 40. Because those years are going to come. You will have stories to tell and examples to emulate from. Please copy the good things that you see on us. And learn from our mistakes. And make sure these bad things never repeat. We have a country, a very beautiful country.
a country that can actually be like America. Not necessarily this level of development, but a country that is richer than America in minerals, in human resource, in climate and weather. We can beautify that country, we can make that country better. Stay good people, stay grounded to your culture, to your language, and to your religion. Trust God, God will get us there. As of me and my wife, we shall never give up. No, we shall not. My children send you love. To me, even right from the youngest daughter that we have called Suri, they know everything. Initially, Babi and I, also Kagamba, Tubagamba, you know, we are traumatizing. Then when I go, Mama, Vera Posomero, Suri, your daddy is in prison, what did he steal? And that forced us to tell our children the truth. Sipa munange, batusiba, kubanga batufuga, bebakole bichamu, naife tetukola bichamu. And now they know. And then when they listen to the stories, for example, the Bible stories, they know there were evil kings like Herod. There were evil kings like Firauna, we call him Pharaoh. But then, at the end of the day, evil has never won good. So let us continue to do good. And all these bad things that you see happening to us, please don't develop hate in your heart. Don't develop hate in your heart. There's one man that inspires me called Martin Luther King. He said, I have chosen to stick with love because hate is such a huge burden to bear. For all that they've done to me, for all that they've done to my wife and to my family, the best thing to challenge those people is not to have hate. So let us not have hate. Let us continue being good people. Let us have love. That is the only way that God is going to uplift us and uplift a young generation. May what we go through now never happen. May our children never have to run away from their country. And may all this suffering end with our generation so that these young ones can inherit a better country. So those words, once again, we're grateful to you, my brother Ramsey, and this house. Thank you very much for the meal. Thank you very much for hosting us. May God bless his house. May God keep us together. And I know one day we shall gather again, hopefully in our own country. And I will remind you, I will say, I told you, we will be home, we will be celebrating, we won't have to run away, we won't have to worry. We shall sing praises to the Almighty. Thank you very much, and God bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, byebimu ku bigambo His Excellency Bobi Wine Sentambi byayogedde bwe yabadde asisinkanye abamu ku bannayuganda abawangalira sayidi eyo ngera bwe nkugambye ate era nga bwe twalabye kakati awo ebigambo ne byongera oba akasente ne kongera okufuluma abasajja bongere ogenda maaso n'okuba nga boogera wabula kyesimanyi bino bwa yebigenda okuba nga bigwera kakati ngenda kuwa ebigambo ebirala ngenda kuwa paati endala wabula ng'ekimu ku bisinga okwewuunyisa abamu bali mu gavumenti nga mwawulidde omukulu amaidwa nga Tango Doyi nga bavayo ne bagamba nti kino kyagenda maaso n'okukola kigenda kuleetera Uganda ebizibu banga bo bakimanyi nti essaawa yonna kye bayita sanctions kiyinza okuba nga kyekigenda okuddako kyokka ate waliwo abalala abagambibwa okuba nti basasulibwa okukola omulimu gwe bakola okugezaako okunafuya n'okulaga nti ono yagenze bweru lwa kutya oba yadduse mu njogera ennyangu kakati awo ebigambo ne bikusobera baba bali mu buyinza bagamba nti omusajja gye yagenze ebizibu ebigenda okuvaayo ekyamazima biyinza okuba nga bizibu nnyo era biyinza okusuula Uganda mu buzibu naye nga si Uganda ng'eggwanga wabula bo nga gavumenti yaabwe ebyo ebigambo Tango Doyi yavuddeyo n'abyogera bwe yabadde ku mukutu ogumu wabula kakati njagala okukutegeeza nti kati mukadde kano obunkenke bukyagenda maaso n'okweyongera His Excellency Bobi Wine ng'akyagenda maaso n'okusisinkana abantu ab'enjawulo era mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga erya United States of America ng'akyagenda maaso n'okukola omulimu ogwo obunkenke bukyagenda maaso n'okweyongera mu ggwanga erya Uganda emirundi mingi nnyo gyalabiddwako ng'agenda ebweru w'eggwanga wabula buli lwabadde avaayo wabaddengawo ebiddako either sanctions
oba ebigambo bibadde tebibeera bulungi nnyo eri abakulu abali mu buyinza. Kakati ku mulundi guno osobola okusuubira ekintu ekyo. Nja kukusaba genda mu comment section teekayo ebigambo by'osuubira ku nsonga eyo. Ku nkomerero tutera okujja ne tuba nga tuyitaayita mu bubaka obwo bwe tuba tusanze mu comment section naddala bwe muba mutaddeyo. Kakati nja kukusaba genda mu maaso n'okuba ng'oteekako obubaka obwo tubeere nga tutambula ffenna. Njagala kwongera paati endala mu bigambo bye yabadde ayogera n'abantu be yabadde nabo ne mukyala we ayina bye yayogedde awo nga bw'owulidde era nga bw'ogenda okuwulira tubeere nga tweyongerayo. Biwulire na bino era akatambi kalinga kali. Obutambi obukwatibwa mu hall butera okuba nga eddoboozi lirwe lityo lyakwegendereza nnyo naye nja kukusaba owulirize bulungi nnyo tusobole okuba nga tutambuza message eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obubaka bwe yagenze maaso n'okuba nga awa bannayuganda bawangalira sayidi eyo tubeere nga naffe twongerako ku ngeri y'okulaba nga tubutambuza. Wuliriza. Nga wano yabadde moment ya kumubuuza bibuuzo, wabaddewo abamubuuza ku bibuuzo ng'era bw'omanyi, wabaddewo abeebuuza, mulimu ababadde abaana b'abamu ku bannayuganda bawangaalira eyo n'abantu abalala ab'enjawulo bamubuuzizza ebibuuzo eby'enjawulo. Wano ndowooza ye yabadde session eno era yabadde ebimu ku byo agenda mu maaso n'okubeera nga abiddamu. Biwulirize then nzije mbeere nga nkwongerayo. Thank you. It's an interesting question. What keeps me going? What keeps me want to make that better? I'll break that question into two. What keeps me going? While on the face of it, one might say inspiration, but I would say desperation. Then there's no alternative. I'm desperate. We are desperate. There's nothing else to do but at least try. So that when we win, we say, Alhamdulillah. When we fail, at least we know we did everything that we could. There's nothing as shameful and as painful as not trying. We are told that you lose 100% of the shots you never take. So we tried because it's worth trying. You know, that's why we keep going. We keep going because that's the only way. And in any case, I know that we dared to challenge the powers that be. And it's a one-way traffic. What keeps me thinking that Uganda, what keeps me want to make Uganda better, it's because I know it actually can be better. It's actually possible. Examples have been there. Yes, our neighbors in Kenya and abroad who are suffering. Raila Odinga, who just passed on recently. You know Raila Odinga? He was the opposition leader in Kenya. Raila Odinga was in prison for 10 years during the Moi regime. But the Moi regime failed. Now Kenyans elect their presidents, although they still have their challenges. I have a friend who is now the current president of Zambia, who's called Hakainde Hichilema. One time he was raided, the same thing that happened. But the soldiers of the former president, Edgar Lungu, they even defecated in his bed. They beat up his people. That's how nasty they were. So what you see, what we go through now, it's nasty, but it is not as bad as what other people have gone through. And many people have sacrificed more. As we speak right now, Dr. Kizabesi is in prison. As we speak right now, many of my friends, Eddie Mutwe, Alex Royce, Bobi Wine, these guys were friends. We used to go to the dances together, and then we said, man, now we've grown. We need to do things that will inspire our children when our children are growing. My son is almost, I think he's your age, how old are you? 19. You're younger than my son. My son is older than you, is 20. So we chose to do things that will inspire our children. Now these guys are in jail. Not because they committed any crime. The days when we were crazy, when we used to fight in clubs and cocktails, we didn't go to jail. But now we're going to jail for doing what's right. So now that keeps me going. But also the hope that it actually can get better.
At the end of the day, it can get better, our country can be free, and also the next generation, having seen what we do, they will get inspired and do it even better. So that keeps me going. Because I know it can get better, and it will get better. Mark my words. It will get better. So that alone keeps me going and going and going. And most importantly, man, I've been a star before. You do a hit song, you go everywhere and shouting Bobi Wine, but standing for what is right. You go everywhere, you receive love, people receive you, the young, the old, the rich, the poor. That alone for me is a reward. So, I mean, what more can you ask for? So, that is more reason that keeps me going and going and going. Yeah. That was a good question. Thank you for your response. Does anyone have any other questions? My question is similar, but it's actually for you see many of us here in the diaspora, right? A lot of the issues we find, marital issues, about bills, opportunity, quality time, you know all those love languages, right? So what do you like about this man? A politician, precious Lord, right? He's in, out of this. I'm cute. What keeps you going to the next step? You know, what you've been through, right? It's not 1 year, every year is the same, right? So what keeps you going? Because for us here, we have a lot of opportunity. But we have marital challenges, but they're opportunities, right? And challenges. So what keeps you going and holding the family together? I have asked that question a lot of times, but I've never had a specific answer. Because I think my husband has a lot of work trying to make sure it works. He puts in more effort than I do. He wants this thing to happen, and so he does what is required to make sure it happens. Now, it is hard for me to explain it to a man, but I can assure you I do 40% of what I'm supposed to do, and he does 120% of what he's supposed to do. So first of all, he's the reason it's still like this. He's the reason we are 24 years in this. He gives the quality time. He knows how the children have gone to bed. He knows what we have eaten. He knows what I don't want. He can see from just me being mute and looking like this, and he knows what I am thinking. So at least he has put in all the effort. On my part, I'm stuck. I have 4 children with that. That's a big job. I am having so much fun. So if anyone just points a finger at our marriage, I'll keep them alive. The other thing is, I grew up in a family where both parents are still together, so I do not know any other life. I know a family has to have a father and a mother, and I want to make my marriage as good as that of a family that I grew up in. Even when we haven't, I think we have measured halfway to what they are, because now they are both 70-something, and have never had any quarrels in our household. I also pray, and I have good friends. I learn a lot from my friends. And 99.9% of my friends are not in the public eye. Most people don't know them. So I have a strong group of women who pray with me, who guide me, who help me. For example, when I'm not home and my children are there at home, they make sure their homework is done, they make sure if I'm not able to go to school to visit them, they go there. These are not my real sisters. These are my friends. So I have a strong
So they guide me, we teach each other a lot. It's a combination of so many things, but my first answer was the type of husband that I married, who is more invested than I am. And I learned a lot from him. He has taught me how to love much more of the recent concluded elections. As we are all know, we are aware that Bobi Wine won the elections on the ground. That's why we saw the coordinators, the other lady from Madam, from the Western, all the delegates were arrested so that they got to supervise and monitor what was going on. But at the end of that day, it wasn't elections, it was elections. Because people, you can see people who genuinely won, like the MPs, the councillors, they have the DRCs, forms. I think of DR forms, yeah. With their results of the elections, some of them they were taken away from them. Some of them they remained with them with their win, but they were not declared. They even declared what those were even the third person. So what am I trying to say? That when you talk to people in Uganda, they are quiet but they are in pain. I don't know. Me actually, I happen to be a community person, but people are in pain in Uganda. People are quiet but they are really in pain. They put in their effort to go and what their people they want, and their people are not what? Actually, they don't think they are not declared as humans. So they pay. Now, why am I putting that background? What is now being debated about now? People are saying, because of that pain and frustration, people are saying, now this is lost to people are saying that the people, the MPs and the councillors, all the national platform, they should not swear in. They should abandon everything because they will be like victimizing the regime. So that issue is so much controversial now. People are really discussing it. Some people are saying no, let them swear in. Let's go in and fight with him instead of being. So this is what I want to share with you people here, and then you can hear what His Excellency is saying about this issue, but it is really important. People are quiet as they are really pain. They are both stolen, they went so early to vote, they voted, they are not declared So that is that. So thank you very much. I hope I've made myself clear. Yes. Thank you, Mama. Yeah, that's a quite sensitive and serious question. But given where we are and the way I'm dressed, I've not put on my presidential suit yet. So I have my thoughts, but I don't lead alone. That's a matter that we're discussing and we continue to discuss with the entire leadership and the advisory. And I will pronounce myself after
a wide range of consultation. We shall respond to that at the right time. In the past 2 months, I was trying to stay alive. Now, after confirming that I'm alive and I will be alive for a few more months or years, now I am thinking and consulting. And after that, I will speak out. Thank you. You're asking a question. Thank you so much. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I was once a broadcast journalist in Uganda. So maybe who's of course the reality the have already made that was I already Jara Manya Akamanga Kubadi Muhaiti. Can we research about Uganda and Ugandans? That's number one. What mindset do you think a young person, even younger than you, should adopt? Singa afune ekirowozo ekyongera okuchallenginga gavumenti ya Museveni ate echallenginga safely. Which kind of mindset do you think they should adopt? Those are two questions. I hope the last question, or I'll take just one more after this. Yeah, sure. The first question, what has it told me this period? It has told me that there's nothing as powerful as an idea that is embraced by the people. No army, no government can fight against the people. And there was a lesson in the 1980s, there's been a lesson now. People covered and protected Museveni when he was fighting the bush. Some of us were born during that war in 82. And we did not experience it, but I experienced it now. That the whole army was looking for me, the whole police. But I was hiding in plain sight and they could not get me. Why? Because the people were protecting me. I was moving on borders, and sometimes even soldiers saw me and they looked to the other side. So it's amazing. It was like a movie. So he told me that indeed people power is stronger than people in power. What would I say to any young person that would like to challenge authoritarian rulers like Museveni? I would tell them, if you stand for the truth, you better be ready to stand alone. But even when you're ready to stand alone, be sure you will not stand alone. Like Liverpool, you will never walk alone. Yeah. So, it is not as risky. Yes, it's risky, but not as risky as they say. I'm still alive. So they shouldn't scare you. These guys, their intelligence is not as intelligent. Yeah. Other than that, it has given me hope that it's possible. Just by the mere fact that I'm here, means we can get there. Thank you. Kindly let me take just one more question before the jet lag lets me know. Yeah, swallow. Oh my God, I'm in a corner where I cannot stand.
Center, but We can see you. my name is Selina. I'm from Kenya, and I have a friend from Sierra Leone. Chapter part 2. We are friends of Uganda, but we are family or friends of our president, Robert, and Mama Uganda. I have a challenge for Ugandans. We are here, standing here tonight when we see the president is in America. He was out for 2 months. And all of you Ugandans, the way we see, the way they did to Mama Kampala, mine is to ask you Ugandans, if we really love our president, what are you doing? The women, you need to bring fire. Me and my sister here, I came with water. For her, she came with kaunga. Where are the fire with women of Uganda? How will you put that food in the table so that Babu Jagulani can feed her children? The love you want to have, this family, they lost everything. You know the army are in their houses. How do you stand? You want him to be the president. In Kenya, we have our late Raila Odinga. He never used even a 5 cent for the years Mr. President he was alive. The people, the supporters, they cover him. They stand for him, Ugandans. I feel so painful today that my heart, I want to pray for Jagulani Robert, because he has given it to you and you don't receive it in 2 hands. I can pray and say, let the Almighty God give him something better. You Ugandans, we are ready for him. Africa, you guys, you play. We will take Jagulani to South We will put him even in that office in New York. You guys, you sit down. When they ask even for 5 cents, why don't you sacrifice? He's not fighting for his children. He fights for you guys. And I hope you people, sorry my president, I love you so much. But I want to ask them, if they cannot stand with you, be ready for Museveni, for Muhosi, and the son of Muhosi, or even the daughter. But if you stand up, we fight now. Before 5 years, we will get back to New Uganda. But I'm saying this, we are watching you, and we kneel down. We don't even sleep, some of us, because of this family. Where is your embracement for you people? Where is it? You want Museveni to laugh. Thank you so much. Thank you very much, friends. It has been a nice family interaction. Thank you very much for the love. Thank you very much for the warmth. Thank you very much for the meal. May God bless this house. May God bless his family. May God bless the head of his family and all the members of his family. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, byebimu ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobodde okuba ng'ayogerako ne bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya United States of America, era nga bwe nkugambye ebibuuzo bibadde bingi, ebibadde bimubuuzibwa bingi, byayogeddeko ensonga nnyingi nnyo, wabula ekisinze okuba nga kikwata abantu omubabiro. Ekimu ku bibuuzo, waliwo omukyala ayogedde ku by'ababaka ba Parliament abalonde okulayira oba obutalayira, era ayogedde ne ku bannayuganda abali mu kugenda maaso n'okuba nga badimandinga
ababaka bano obutagenda kulayira olw'ensonga nti ekikolwa kino ekyokulayira kirabikanga ekyokuwa General Kaguta Museveni kye bayita legitimacy. Na Uganda bangi bagamba nti era debate eno giwulidde nnyo Bannayuganda nga boogera ku nsonga eno. Baagi nga bagamba tetukkiririza mu babaka kulayira kubanga bagenda kuba bawa omusajja legitimacy. Kyokka ate ng'abangi babadde bawulirwako nga bo bagamba nti ababaka balayire kubanga bwe bataalayire tewaliwo kye tugenda kusobola kukola. Abamu nga bagamba okulonda leader of opposition byonna bigenda kuba biyambako omusajja kubeera ng'afuna legitimacy ate kye tutayagala kugenda maaso na kubeera nga tumuwa. Kakati wano ebizibu ne byeyongera, obunkenke ne bweyongera, ebigambo ne byeyongera, nange ne njagala mbeere ng'ate ensonga eno ngireeta ku mmeeza. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde asisinkanye Bannayuganda bano mu ggwanga erya United States of America ze zimu ku nsonga ze basinza okubaganyako ebirowoozo. Wabula mu kwanukula oba mu kwogera ku nsonga eyo, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde sport on era ebigambo byayogedde njagala okutegeeza nti ansa tagiwadde mu bufunze kubanga abagambye ekibiina kya National Unity Platform si kikulembera nzekka. Nina bakulembeze bannange mitendera egy'enjawulo ate nga nze nina kaweefube owange gwengenda maaso n'okuba nga ndiko obudde buno. N'ategeeza nti nja kukola formal comment oba nja kukomentinga bwe nnaaba mmaze okukola consultations ez'enjawulo era ezeetaagisa kubanga yategeezezza nti mukadde kano ali mugenda maaso n'okukola consultations yeebuuza ebigambo Bannayuganda bye bagenda maaso n'okwogera abiwulira. Era agamba nti mwetegefu okuwuliriza amaloboozi gonna wabula agamba nti ayagala kusooka kufuna advice emala, ayagala kusooka kuwuliriza ndowooza za Bannayuganda ez'enjawulo then asooka agende maaso n'okuwa statement ye oba comment ye kwebyo ebigambo byogenda maaso n'okuba ng'owulira. Kakati njagala kwebaza mwenna abatambula naffe ku mukutu gwa Religion TV okusingira ddala ntumira mami wange Maama Landani webale kubanga gy'oli, webale kubanga ogoberera omukutu gwa Religion TV n'emikutu emirala gyonna kwetusinzira okubanga ate tuweereza information yeno n'abantu abalala mwenna. Mami wange Maama Kevin okuva e Switzerland webale kubanga obeerako yonna gy'osinzira okubanga gy'otuula n'obeera ku mukutu gwa Religion TV ate munnange n'otakoma okwo n'ojja ne mu comment section n'oteekamu obubaka. Nina mami wange Mami Irene okuva ate mu ggwanga erimu ye sijja kwogera nnyo naye nga nkwebaza naawe bali kubanga obeerayo n'okubeera ng'ogoberera ensonga nga zino ate n'ojja n'otuwamu ne ku magezi ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tuleese. Ne Bannayuganda mwenna abagenda maaso n'okuteekako obubaka bwammwe ku mukutu. Margaret Najjemba we bali kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Azena Namuwaya nawe bali kubanga ogoberera agamba we bali tuweereza nawe bali kubanga obeerako. Joel Kisitu nawe bali kubanga ogoberera ku mukutu guno. Sewankambo Yunus Abubeka nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Pastor Bashiri Sentamu nawe bali kubanga kwoli obubaka bwatuuse bulungi nnyo. Ono bamuyise Emmanuel Baguma nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Janan Ogweta we bali kubanga kwoli. Rose Kyalisiima Nalukwago Prose Rose Kankanga Nalubega Juliet mwe bali kubanga kwemuli. Nagga Izulaika we bali kubanga ogoberera. Ono bamuyise Kasian Ejidra nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Emmanuel the Savior message yatuuse bali kubanga kwoli. Ono bamuyise Shadia we bali kubanga naye kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Ndiboogeza Lydia nga bulijjo we bali kubanga ogoberera omukutu gwa Religion TV. Katuuku Angela nawe bali kubanga kwoli. Farida Davids nawe bali kubanga ogoberera. Wilcom Official we bali kubanga kwoli. Nasaka Lydia we bali kubanga kwoli ku mukutu gwa Religion TV. Nagamu we bali kuweereza Museddamamu Damama we bali kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Collins Komakech nga bulijjo we bali kubanga kwoli ku mukutu gwa Religion TV. Obubaka bwatuuse bulungi nnyo. Ono bamuyise Joan Kabajulizi nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Namugenyi Ruth nga bulijjo we bali kubanga ogoberera. Nabakoza Sumaya we bali kubanga kwoli message yatuuse. Mwesige Yasin we bali kubanga kwoli message yatuuse. Justin Nakalule we bali kubanga kwoli message yatuuse. Tortured Victim we bali kubanga naye kwoli message yatuuse. Ono bamuyise Nanseera we bali naye kubanga kwoli. Musawo Victory nawe bali kubanga ogoberera. Nerima Esther message yatuuse. Christine Nalutaya nga bulijjo we bali kubanga kwoli message yatuuse. Luwanga Charles message yatuuse. Koni Naluoga nga bulijjo. Nalubega Juliet Moddu George ono bamuyise Bettina message yatuuse. Kagame USA wali kubanga kwoli. Simon Mula message kweri. Shamsha Grenga bulijjo message yatuuse. Mary wali kubanga kwoli ogoberera. Senfuma we bali kubanga naye kwoli. Semanda Jessica wali kubanga ogoberera. Peace of God ne Bamugamye George wali kubanga nawe ogoberera. Proud Muganda we bali kubanga kwoli.
ono bamuyise Wandera Godfrey, Koni Nalwoga, Nakawesi Fatuma, ono bamuyise Nandera Asha, Mama Kalungi n'abalala mwenna, Charles Master Fonomoroje, Margaret Najemba, Sega wa Peter Kenyon, webale kwankoli Emmanuel the Savior, Kagame USA, n'abalala mwenna okuli Damiro Joseph, namwe bale kubanga kwemuli, webale kuteekako obubaka bwammwe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Atanaba kubanga subscribinga, kirira wansi awola ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification obero mu kwabasooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo. Ebigambo bino ebya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ngenda kubiteeka ku mukutu gwaffe ogwa Uganda 24 live. Era wenviira wano programu eyo egenda kubeerayo live ku mukutu ogwa Uganda 24 live. So kakati nja kusaba gendayo oberenga obyota buliro programu yonna nga bwe yabadde ngenda kubeera nga njikutuusako gwampuliriza ebigambo bya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu oyongera ogenda maaso n'okubeera nga obyota buliro kanzije tubeere nga tweyongerayo. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.